Sumina kwa msango lozaina buzimu kama jamuwera. Era sobola mwogera ko bubi. Esoka mukyala wa mukwano gwange mwanga kireke. Ekyokubiri abaana ne baana bange. Omusajja omukulu ntambule nga njobola omukazi namaka ayina n'abaka mwana n'abako nga ngenda kulengera abantu mbanje kukyamu ku mutwe. Nolwekyo ezo ensonga muzitwale nga nsonga za kito. Naye mweraliikirire abaana ba Buganda balina obusobozi ani abaloga n'abajja ku nsonga n'abazza ku busonga. Obwe bulabe bwe twolokedde sobola kunyiigira muto wange Sebina eyeesimbyewo. David okwesimbawo n'agwa yasina buzibu. Tosobola kumunyiigira lwaki weesimbyewo ku mbuga nedda talina musango gwaguza era sisobola kumunyiigira. Naye mbagamba mmwe emisire yonna mulekeraawo okuvumaŋŋana, mulekeraawo okunyoomagana, mukwatagane ekyosi kikole ki kiyite. Omusajja w'ekikoofiira ngakka mulabakkirira aserengeta tesobola kubeera nga nafe tukola ki tuserengeta tulina kubanga tukola ki katwambuka. Mutambule kasibisinga abagezi be babeera. Tosobola kutambula ng'oyagala kutta nsolo ey'amaanyi ng'ogenda ogikubira nduulu. Bw'ona owemula Museveni anaaga mu State House nti omuwemudde nnyo. Temuwemula nsi. Kambagambe nange mu maaso gammwe ng'omukulembeze wammwe siri Katonda, ndi mukulembeze wa bannange. Buli lunaku nkeera okusalirawo mmwe na bano. Nkola okusalawo kwa mirundi 10 naye ng'emirundi 10 ndi mukyamu, emirundi 9 nga ndi mutuufu. Mbeera mugwagwa. Obukulembeze mubeeramu n'okuwuliziganya n'okutegeera obukulu bwabwo. Ne tusalawo nga Katonda, nsalawo ng'omuntu alina obuvunaanyizibwa eri bannaye. Ekyo kyenkola ne ttiimu n'NDF. Era mbasaba abanaffe erina gye bali eyo abato n'abakulu mubawulirize. N'oyo agamba nti atulinako ensonga mumuwulirize oba ddala ng'ensonga yasimba oba ensonga yafubitizi yange, nsonga yakwekwasa kulemwa kukola kituufu. Obudde nga butuuse tulowooze ku nsonga esinga obunene. Palamenti gye ngenda okudda emyaka 5 sigenda kugenda kuwama byakukola nti noonya binoonye. Ebyokukola BF ekibiina kyokka ekigenda mu Palamenti nga kyassaawo dda olukanga gakwebyo ekigenda okukola mu Palamenti emyaka 5 egijjako. Sebo Pulezidenti awamu ne mukyalawo, bamemba ba Palamenti mwenna abali wano n'abakulembeze, abataka mwenna olw'obudde era kwogera eddakiika 3. Mwe bannamasaka tukyalina obudde okwogera nammwe. Badde njagala kusaba omuteesiteesi neme kwogera kubanga omutima gwange munyiikaavu nnyo. Mu kifo kino we tuyimiridde olwaleero, omuntu gwe nateekamu amaanyi gange ne muyamba yazze wano mu kino ekifo n'atukola obukyamu. Honorable Nambuzi ng'agenda okuyingira Palamenti, nze omu ku baali abakuumi b'abakalulu mu ggombolola y'e Nama, nga bamubba akalulu ku polling station 2. Nze nagoba omusajja yali adduka ne DR forms 2 ne mukwata. Honorable Nambuzi n'awangula akalulu n'agenda mu Palamenti. Emyaka 15 egiyise
Emmotoka yange nga nze siri mu palamenti, sirina kifo kya byabufuzi, ne ngenda waka wa Honorable Nambooze ne musanga ng'ataawa, ne njogera naye n'aŋŋamba ebigambo bino. N'aŋŋamba singa afunye omuntu amutaasa n'amugulira tiketi n'agenda e South Africa ne bamujjanjaba. Ne ŋŋenda ne njogera ne Muzeeyi Bidandi Salim ne mugamba muwala wo mulwadde nnyo yeetaaga kuyamba. N'atuma Saddaamu Gayira n'amuteeka mu mmotoka n'amutwala ekiwaatule. Muzeeyi Bidandi n'amuwa akafo ka cottage n'abeerawo nga bamujjanjaba. Ne nninnya ennyonyi ku ssente zange ne ŋŋenda mu Amerika. Baali bampise mu lukuŋŋaana olwa Buganda Conference mu kibuga Boston. Ne njogera n'abantu abo nga bampadde akazindaalo. Ne mbagamba sisobola kubaako kye njogera nga omulwanyi waffe omu ayitibwa Nambooze ali ku ndi lyafa. Ne bambuuza tukole ki? Ne mbagamba yeetaaga tiketi agende South Africa bamujjanjabe. Ne basonda $1,400. Ne nfuluma ne ŋŋenda mu kafo bakayita Wofam. Ne mpeereza ssente bawa Nambooze ne bagula tiketi ne bamutwala e South Africa. Nambooze ne bamujjanjaba n'akomawo n'awona. Bwe yagenda ku lwedi olunaku lwe olwasooka, bwe yasooka okuvuma bamuyita Muzeeyi Bidandi Salim. Ono yabadde wano nga tuli mu palamenti mu kisanja kino. Ono Honorable Masaasi Mpuuga Nsamba nga ye leader of opposition. Nambooze yali afa. Ono n'agenda mu ofiisi ya sipiika ne yeegayirira sipiika. Nambooze gavumenti ya Uganda n'emuteekamu $880,000. Kanziddemu oziwulire. $880,000. Ne bamutikka n'agenda mu Amerika ne bamujjanjaba. N'akomawo nga atutegeeza nti mulamu. Oyo ye mukazi eyabadde wano ng'atugamba nti bamuwadde olutabaalo ajje Honorable Abedi Wanika, Honorable Masaasi Mpuuga ne Juliet bave mu palamenti. Kati mumpulirize ebigambo byange ebisembayo. Nga bwe muwulidde njogera ebigambo ebyo bye njogera nze Nambooze yonna gy'oli olutalo walugudde n'oyo Katonda azigesinza. Wano wennyini we wayogeredde wenjogeredde wano nze yakuyamba ono yakuyamba osobola okwogera ebigambo ebifaanana bwe bityo nti olwanagana naffe. Katonda ayinza byonna. Njogedde mu maaso g'abantu bano. Nambooze namuyamba. Mpuuga n'ayamba Nambooze. Yazze wano n'atuvoola. Yazze wano n'atuvuma. Yazze wano n'atulengeza. Twayagala abeere mulamu ng'omwana wa Buganda. Twayagala abeere mulamu nga mwannyinaffe. Naye bwe yazze wano yazze okutukola obukyamu. Katonda gw'empeereza nkusabye ensi eno ng'ewulira. Gwe Katonda alwana entalo zaffe. Gwe Katonda nannyini bitala n'obutala. Gwe Katonda addemu n'omuliro. Gwe Katonda akuba abalabe bo n'obasaanyaawo. Nambooze bw'aba afuuse mulabe waffe afuuse mulabe wo. Gwe Katonda alamula ensonga ez'amazima lamula Nambooze ne banne. Mu linnya erya Yesu nze mwesabidde. Ssaabasajja Kabaka wangaala.